ne government eno yatuuka ekintu kyeyinza tukolera kiri eki kuvaako bubyo okuvira ddala ku pulezidenti palamenti nevaawo abasirikale nabo ne bagenda ne tuwandiika bapya buli kintu kyonna kyowulira nti kikwatagana ne gavumenti eno kubanga lwaki nkugamba nti oba okyalaba ezo ezawumeme ogenda wera nti eggaali y'omukka ebiyumba byabibye oba okyali ku bibumba by'eggaali y'omukka ti ate balamu emmwanyi waliwo ataazisasula oba okyali ku balamu nti ate kasasiro yayiika ekyuma tekibeerangawo kakati abo abantu abo ekintu kinakuba eki era buli munyaganda singa asobola okuviira ddala ne tuyingiza bantu bapya na zino ze babbye ne tuzibalekera kati omubaka wa palamenti ate gwe wasibira mu nju atakola na mirimu gya palamenti va ku Rolls-Royce bamuwadde sente omusala bagenda muwa bamuwadde n'emmotoka naye ng'ate takola mirimu gyaki gya palamenti bamusibira waka tasobola kugenda kulambula tasobola kugenda kukola ki ezo sente z'omuwa omusolo we zifiira sente ne bakulaga nti wano ki omuwadde emmotoka ya milioni 3 mwaga ogenda muwa omusaala gwe lunaku ne mu palamenti agenda kubanga tajja gwe omuleeta lw'oyagala ku zuumu n'abantu bakiikirira tabakiikirira tabeerayo nga mwe mugamba ti Museveni agende n'abalala basigalewo bonna balina kugenda lumu kube South Africa benyini bebaata omba mukutabbye emmotoka temwamulabye nakirebe gye bamukwatidde Shiba ne Spice Diana kati time yatuuse nga buli omu alina okubonga ku munne jukira babadde akakuku kaabwe Spice ne Shiba ojuka Shiba mabega kaunti omwezi guweze bino bya podcast bye byakola yavayo n'alagira Spice namugamba ino omutima omubi matira n'ekyoyina oyinenkwe obutagaliza engefu bitize na buli kimu so Spice yali yasirika mu nkola bwetu naye yalabiddwako ng'amubongako obuzibu bwavudde nti bagenze mu group video ba group photo ey'okubeera nga babanveiringa kubeera nga bambasada babiki kati nga buli omu alina okukwata eccupa y'omwenge baguyitani y'omwenge ogwo kati nga buli omu alina okukwata atulageko buli omu alina okukomba just kasipu katono nnyo Shiba baagimuggyeko bujja ng'agimalamu so kiri mu ddiiru nti neeguba mugaati nga babataddewo nga ba brand ambassador babawadde product buli omu bamuwadde olina okufuna katoosi just for the peak kati nabali babapaledinza abo basponsa babwe bali bonna munayi olina oye samali mukazi musiraamu oli ye hajjala basiraamu bakoze batya kati buli omu ne bamuwa eccupa tulageyo boldness Shiba ate tebanana kimalayo ng'agitadde ku mumwa baagimusseeko obusike ngesigadde ndowooza dropu nga 2 mu dakiika eziyadde anaatera ogimalamu naye ka Spice kamusekerere kalaba noono onywaki yabadde agimazeemu so kati abantu bonna bajja ekifaananyi babadde kwata nkwate babakuba ekifaananyi omwenge gwabagasse so omwenge gukugatta kuva ku bajjajjaffe abedda omwenge gwabagattanga bulijjo so babawadde eccupa gubagatte buli omu ng'olina okugiwanika bwoti ekubibwa ekifaananyi kati oba Shiba yawulidde ng'ey'okunywa obunyi n'agikwata n'agisokkomeera bamuga wange anti ffennaffe twewunyiriza era ka Spice kamukenese nega bulijjo otugamba mbuki kakati bagikusiseeko obusisinga n'atera okuggwamu naye we nakakasiza nti omunywa abamunywi baagikuta abasajja babiri bagisika ku mumwa gwa Shiba naye nga atayagala gita mu nkola bwete so bafunye bizinesi simanyi abasinga obungi video mwagirabye era osobola ogikwata n'ogiranooza age muwanike bagikuta anti walakuba nti babitema ati agifiirako endorsement eno yava ku lutalo lwabwe lwe balina ababiri yali Valentines ne bakwata gundi Derek Ford omumanyi Dash ye ambassador w'eyo product so bayagala bayaniveiringe eccupa eyetambule ne babuuza ani gwe tuwa ekirabo bo benyini ne bateekayo Paul ku Shiba nani ne Diana so bombi ne bayitamu era ne baba unveilinga kwolu kati nga omanyi ezo products ziba ne tours ez'enjawulo kati ku luno tour yabadde embalala naye nga bombi be balina okubaawo
kati mwebwe muli ku kyecupa kati ate ku stage okuyimba kwabadde buli omu kakasa nti buli omu yasitudde baddanso bajje Kampala okulaga wali ku stage nti ndi w'amaanyi batuuseewo awo kati eyo photo moment eyo yabadde unveiling yabadde photo moment nti tumaze ekivulu kiwedde musimbe line ne ba manager regional manager babakuba ekifaananyi naye nga mukutte ecupa. Unfortunately manager ne Diana ekifaananyi bakituukiriza Queen Kama n'agikuba omumwa kati abantu debate we yavudde nti owaayi engeri gye yanywedemu nti sipu bbiri ng'ecupa wali kati awo debate we yavudde naye nga bali kutuwa yeyo product ate nga balina oyimbirako babiri ate nga balina obutakkaanya kati nga bwe bagamba bulijjo nti omwenge gugatta gwabagasse but still era diru yajja lwa beef yabwe gye balina ekululu gye baali bataddewo. I remember even it was Valentine's. So later Ntabaluganda kamalirize tugende mu nsonga eziri serious. Omanyi nze mba mpuliriza emboozi nyina ebintu bye saagalira ddala kuteekamu ebintu ebyo mumaze ebbanga nga mubigattagattamu naye nempulira nabigaanira ku bano bw'amala okuzza omusango ebintu byonna byakola tebyokusa ku busiraamu bikola kibano bibadde bakola ebyeddiini ennyo byogamba bibadde bya ddiini mulyoke mugambe nti kati okukwata omwenge si basiraamu bawe bikola ki bibadde bakola ebyobusiraamu kati lwaki obusiraamu bufula self service olaba yakawakatirwa abantu si basiraamu ebikola ebyo byonna ebyobusiraamu bibadde luddawa bano just bantu ng'abantu abalala kati saagala mubavumbike mu busiraamu bwe bakola ekikolobero olwo mubavumbike mu busiraamu gyobeera sola juma mekazi obadde obalaba ku mizikiti bombi nga bwe bali kati gwe ogenza kukunywa kwogambidde mu si basiraamu ekibi okulanga obulanzi omwenge okulagira we gunaabeera mu busiraamu zambidde nennyo okiwulira kakati gwe anywedde n'alanze n'agigaanira n'agikutte bonna mu busiraamu baba n'omusango obusiraamu temufuna self service mubujjako akasonda omusiraamu si yagunywedde ono n'afuna credit yasigadde agikutte bonna okulanga omwenge kibi mu busiraamu liba zambi kati mulekerawo sula owetaaweta amakoona olwokuba olina gyoyagala onyigiriza ogambe ono yagifudde ono yasigadde agikutte awo nabeera nga yafunyewo credit bonna babi mu busiraamu yanywedde n'atanywedde okulanga obulanzi omwenge ogwagazisa abantu bagunywe lye zambi erisooka igumu nga mazambi amabi kakati sagala mugire kati ebisigadde omwenge gunywebwa abantu okujjako sengasolo eyagunywedde twaligambye nembwa enywa omwenge naye omwenge gunywebwa abantu abakolera abantu era abagunywa bewe bennyini bashiba teri balala ndowooza tugende ku kirala nga tugenda ku kirala sakozi mu Uganda noza tukyalina ebintu bingi byetubulamu nze okubeera nga mpalagana ne Devicom netufuna bizinesi etugatta oba kampani netuitasintabaluganda lwabawe mwagalo kitwala naye kati nze kitwalira mu bana abakoze bizinesi nti bakuyise Devicom genda okola akalango ne mawa gyali agenda kukola akalango nga Devicom agaana emiliyoni ze7 oba ebina olw'okuba awalana mawa eyo enkola tesobola kutambuliramu ng'eggwanga tulitambuza butyo nti omwenge gwabagasse eri bizinesi eyabadde ey'akalango yenkulu tetwagala tugiyiseeko maaso okitegedde yeyabadde ki enkulu kakati nga tugenze ku ky'omwenge kino ekyokunywa omwenge mu butuufu y'omusiraamu soga nti akakalango sisobola kukakola ki kukayingira naye ate era osooka n'otunulira n'embeera omwantu sakoze omuntu nga si musiraamu nnyo si wa ddiini nnyo nze nalabako omusajja bamukwata ne bamusiba bagamba bamutuusa eri bamugamba yambala tisaati ya NRM n'ajambala ng'ali mu bugubi nnyo anti lindako n'ajambala ng'ali muki mu bugubi nnyo kakati n'abantu bano Uganda yaffe tugitunuulire tyoli agenza okulanga omwenge musiraamu
ekibi kyendaba yone yakutte n'akola ki nanywako n'agunywa taawe kiba kikoze eki bonagiremera naye kisusse ne mu mbeera ya gavumenti ya mwami Museveni buli omu gy'amanyi nti enyigiriza buli muntu mu ngeri embeera embi waliwo oluusi byonenya n'olekamu naye nga tekyandibadde kirungi omusiraamu okugamba nti atutte omwenge atadde ku mumwa wano bakisussa akacupa ono akatwaze bulungi n'akacupa katono nnyo amanyi b'omwenge asobola okukagira n'akola ki n'akafuula naye ono ageze naga nti ecupa bamusiseeko nsike era gundi otukoze bulungi otwaga akacupa akalinga akacupa ka soda ng'ovudde ku kiri eky'obusiraamu ze ŋŋamba ecupa gyadde agamba ndi lusinzi n'ogezza ekintu olese okutegeera ki ekyagassa abantu abo ate ngalo bayagize bwati nga teyanywedde ekisooka kya byonna munywanyi wange ageze n'ayogera pointi nti okusinza ku mbeera ya mwami Museveni njatukize tugaane gavumenti n'olwa abajjaga wona batajagala naye naawe atajagala mwami Mawanganzi ebintu tekebisibwa gavumenti ngenda kuwa ekyokulabirako kyomanyidde obulungi lonchi yaje uno bayali ya 210 ne yali ku mikotori yo wali gwe nnyini batuukirira nga bawe miliyoni ana okusaba gundi ono omwenyini yasoko kubikuba nawe twale wajo n'agamba titusaawo kintu kyamwe kyo miliyoni ameka eza 210 mu biseere wa 210 na 213 baseera bidde shiba ayimba okuva ku Monday paka Monday nga biseere zasaba gwasabidde ntasaba miliyoni 7 era yabamukendeerezaako abakatu kyamusaba fayalo tulibategese agamba nti nimba Spice Diana ayimba okuva ku Monday paka Monday asaba katwe miliyoni 5 ku 7 bano bona tekuliko n'omwali mu mbeera mbi wabula bonga abantu si bamativu ku ddiini yaabwe mwami Kenzo empozi n'ekyo mwami Kenzo ku 10 years of Kenzo baali bamuwe miliyoni 15 ebiseera neta nagenda mu gavumenti kuba yali akyalikana kamata gayita kulira Kenzo yazigaana kigende bulungi yazigaana naga kulwe dini yange mbirese kakati sakozi kibi nnyo omuntu okuba tena kyaswalira sinze ntegera okubasalira omusango bano naye bagamba basiraamu ngama minamemu abadde kwanza sautukira bye bwaffe ngama minamemu adaga nti bikyamu tebikirizibwa amazano balina bubezi mu lulu kubanga ate bo oba Spice kale ko yazazzaako ye mbantu naye ate ono yeshiba ye kiku kinuna bulungi musaayi anti kyegamba kyebakola gwe mwenyini gwe musiraamu gwe manyi ebidiini byegamba naye mbulidde mwami namemu ng'atematema ebyeddiini nga kiraga bakoze biki kikyamu tebasaana kuddamu kweyita basiraamu era tuleke gamba nangetuleke nti ekyo ekinaabanga baga nti abasiraamu babano omuntu akola ebintu ye nga sekinnoomu ye abasi mumativu nga ye ng'omuntu bano bona sokoza kulina omwali mu mbeera mbi niye mitiba gyabwe si mimativu wakiwerekereza wakiwerekereza kintu kankireke bw'obanga okkiriza ng'olina gw'oswalira n'ogamba nti nze ku lw'eddiini yange ekyo sijja kukikola ekitegeeza ekikubya shiba butagaba ate abwani bazzaako mu bantu ng'obucupa buvaawo badde bakutte sakozi embeera y'eddiini lwakuba nti abantu twefuula nnyo abanaddiini twefuula nnyo abagala okutegeera eddiini n'okusoma n'okumanya nti ffe eddiini tugirimu munda buli muntu ku lunaku lw'enkomerero agenda kusalibwa omusango bwogo kati buli muntu yamanye engeri gy'amanyi katonda we n'engeri gy'agenda otwalamu katonda we ontegeera nti sakozi bantu bangi nga takwata kacupa kabbiya naye nga tasobola kugenda mu maaso ga Mukama ate era bangi abakwata obucupa bbiya nga tasobola okugenda mu maaso ga Mukama ontegeera kubeera bw'otunula ebintu by'omwenge bino engeri gye baabijjawo baabitunula ne babigamba nti omwenge guno gusobola okugjako n'obaako ekibi ky'oyinza okukola kati kitegeeza nti singa nze nkozesa nga sirina kibi kyenkoze mba ndikwala so sakozi mu mbeera eno gye tulimu oba gye tugendamu embeera eno gye tulimu oba gye tugendamu
inze Sakozi bano sibe basoose nebakuba fik fameka yali ku Eagle ngakute ego oba yali ku kipande kya Eagle billboard nga yaliko ntegeera kye nkugamba kati bano sibe basoose ontegeera Sakozi Sakozi ffe gye tubeera mu bbaala usanga omusiraamu wayo gundi nga nekula okutana aseera akeera n'agamba muswala naye nga akacupa ke kabeera wano mu bbaala oba nabo gye bali ontegeera kati so waliwo kati mukyo kyenkugamba nti eddiini eno Sakozi buli muntu alina engeri gyagitegeera ate alina engeri gyagitambuza nga ye omuntu nti Sakozi gwe byokola waliwo omuntu asobola bikola olw'eddiini ye naye gwe waliwo gwe byotakola ng'oli agamba kankikole Katonda anannamula lwange ontegeera kati bano abakyala tuyinza okulowooza nti tebali mu mbeera mbi nga David bwagambye ne muna embeera embi ogimanyi ogaddewo nnyumba yo omanya nti kati ndi mu mbeera mbi oba siri mu mbeera mbi ontegeera kati nze mbadde nsaba kati bano abakyala tubalekere Katonda bali mirimu gye bakola Ntabaluganda Kasayo yakikoze then kati awo tonada owai Badiru yafudde kitala nnyo ekya Badiru ne Isaac Makona bangambye kitalo nnyo ekya Badiru ne Isaac naye Isaac Makona we gubanga omulimu sigwe gumwegezaamu ayina ekizibu kubanga Makona yakafuna accident mabega kawudde kabusa nakuba omulanga yenna ng'ajugumira era yabadde ampitiddeko nga munywanyi NBS eno tetuli bulungi naye oyagambye emmotoka esaanamu gikanika ne mugaaka tuyeye tulabe ate yadde tekinaggwayo kati wuuno ali mu ICU mulabye nga bamusibye bwe bati Makona era ono abadde nimba mbwe ennyindo eyamenyese badde bamusibye bwe bati akaba n'ebintu ebirala ebyenjawulo loozo omulengera bwali kyabadde kitya so bw'oba otunuulidde Makona bafunye accident ku Starbex basose mu bikonde babaddeyo bulungi nnyo era bano badayasa babaddeyo babalabye bulungi nnyo ne bamuzeeyi era muzeeyi we yabadde ogundi Isaac we yabadde ng'atadde kamera yes muzeeyi yazze yaŋŋambye yabadde awanyawo ka space n'amugamba kanyigeko ko n'amwana anyigawo ne babeerawo nga bagira naye bamaliriza nti bwe bavudde mu bikonde kigambibwa ekikonde kyawedde sandooza nga 7 wakati n'omusanvu n'omunaana omusasuzi nga wammeka kyabadde eby'entertainment bibamu kati bwe bavudde awo tewabadde omusasuzi bwe bavudde awo ndowooza babadde balina omuntu wabwe gwe badropinga entebe kubanga bano abantu bonna tebasula ntebe abamu basula Nansana abala Kyanjenje oyo we watyo kati ne bagendako ku Ntebe Road tejjukira Ntebe Road eyo nzibuzibu kati babadde bava Entebe bagamba nti accident bagifunidde wakati wabwe bajja n'ekitende waliwo kye bayita ku Starbex kati awe bafunidde accident we bafunidde accident awo babadde mu 3 ababiri ne bakutukirawo ku sport Isaac ne Badiru ndowooza abatamanyi Badiru ndowooza ono yabadde producer wa gundi wa Anikati so abadde mwana wa mpisa nnyo era twali naye ku muzikiti e Masaka bombi twali nabo ku muzikiti e Masaka so bambi Makona ye n'atwalibwa nga biwala ttaka era gyali eyo mu ddwaliro abasobola omutuukirirako basobola omukubirako mukubireko simayo bakyagiina kubanga aba accident gye basooka otwala so aba accident gye basooka otwala era akuyambye bw'aba agijje mugundi agamba ono omumanyi afudde so kati kyekyo tulina nnaku bwetyo kubanga abo abantu bonna ffe nga we tuli wano ffena twali tubamanyi babadde mikwano gyaffe ate abadde bantu balamu pulira ne boxer bamukubidde gundi ani ono wa Villa bamukubidde maki boxer bamukubidde awe makindi I mean oli abadde bowler bamukubidde of course tulina abasambi b'omupiira babiri abafudde yafudde ku mupiira gwa Masaza gwe batomedde omutwe yagenze mu eya yagenze okukomawo ku ttaka nga takyategeera omuteekaawo mu ambulance yafudde kati waliwo n'omwana oyo kapiteeni yabadde ava kutambulako ng'erimu abavuka bwe babeera ngono wa rugby nga ba rugby babeera naye
ekizibu kya ngenda kubuulira sakozi omulembe gw'ababondya okuteega abantu obbakuba gwaggwako. Babondya b'ennaku zino badde smart nnyo mu kukola ebyamagezi oba n'okutondawo ebintu tebisobola baweesa ki ssente. Naye waliwo obuyayayaye buno obuzze muno muwe muti muno mu Makindye buli eyo Nansana obusangayo waccanjawa. Gundi yafiirawa jjajja Ichuli. Anti mwawula bino ebyokuteega abantu oba mwawula by'amasaka. Nowe mundu era aba kifeesi lwakuba yaba kifeesi bagira Promax owa SCB yafudde atya. Bamukubye bagamba nti bamusaze omusuuwa guno bagukutudde guno bwe guti bagukutudde ne bamukuba bana kyekirala ekyamugize eggomba lya wano naye bagamba bafubye nnyo okulaba nga bamutaasa kubanga bekikwatako batuuse ng'obudde bukyali abamumanyi. Naye omwana ono teyalutonze naye kino kya bulabe nnyo kuba kati otunula omuzannyo wa rugby eyafa mu ngeri y'obulagajjavu n'otunulya kapiteeni afudde mu ngeri y'obulaga nga nomumanya tebamumanyi okiwulira. Kati ekyo kyongerako n'okwongerako kuba ngenda kubuulira ebyo ebintu ebiseera ebisinga bwe bategeera nti oyo gundi baga owonye nange olumu mba ntambula eyo n'obasanga baga namba emugenda okiwulira ne kapiteeni wa Villa omulamba nga n'ababbi tebamumanyi n'abamusooseko nga tewali akola ki nga tewali amumanyi. Kitalo nnyo ddala. Badru oyo abantu abadde abali mu bino bye tukola bino ebya entertainment nga Badru buli wolago omusangawo. Nze omuntu gwase okusinkana Badru namusinkana eyo ewa Don Chris we yali awo ku gundi awo entinda awo kwa Luna Mall ne twogera mu kaawo kuba yali nnyo omusajja nga ali humble ate musajja abadde musiraamu nnyo mu nkola bwetyo. So kitalo nnyo kya Badru ne Isaac ono abadde mwana muto abadde yakajja ku Next Media awo naye bano abaana basala obuntu muno bwa TikTok. Isaac anedda kana kabadde kana kato tekana bana kumala mu myaka 2 bade manyi NBS yina bino ebintu simanyi Next Creators kati mwe yakasunsulira nakamanyi bulunye ebintu bya bino ebyo ogenda katugeze mugeze press conference nikakwata ezo moments ezo naze editinga bulungi nnyo. So oyo mwana abadde muto nnyo wate naye bwatyo yafudde Makona ye akyali mu avudde mu ICU yavudde mu ICU naye guno omusuwa guno gugatta ku nnyindo gwasobola okubanga ate gufunya ddala damage naye abasawo okusinzira ekisubi eyo batutegeezezza nti teyafunye nnyo injali ku mutwe kyekyamutaasizza. So ali mu mbeera nnungi ajja kubanga ate oba oli awo atereera. Kibi nnyo okuba nti abantu baffe bagenze batufaako mu nfa bwetyo ekifa mukokko. Twali wano emyezi 2 egiyise in fact mwezi oguwedde omuzannyi wa rugby bayita Gongodio n'agenda afa naye era bamutega yali ndooza kyanje eyo bajja mbadde mwogera yali ntinda nakawaawo era naye ne bamukola ki ne bamukuba bakifeesi n'afa. Kati nono owoli ebibaayo lwakuba naye kubanga ne yadanisi ku mapeesa fayiro yabula. So abantu baffe bagenze bafa. Kati ono David Owoli abadde kapiteeni wa Sports Club Villa naye bwatyo bamukubidde wano simula bamukubye peva wano erukuli ate ng'omwana abadde waawo kubanga omupiira kaliya ye yonna yagitandikira awo lukuli naŋŋanda awo wonna nga mwana wa ku kitundu naye nga omanyi nti tuzze tubeeramu abantu ekitundu kituuka ne kikyuka abantu ne bajja abavudde wa ne bajja ne beetabika mu bitundu. Kati ndowooza mwe mujjira abakozi b'effujjo era bakiyamaani bano be twalonze balina okukola omulimu gw'amaanyi nnyo okusunsula abantu bonna abeera bazze mu bitundu. Kakati waliwo omuzibizi wa ttiimu ya Bulemeezi gwe bayita Rogers Sebyondya naye yafudde naye bamutomedde. So kyannaku nnyo olw'okufiirwako abantu baffe bannabitone kuba bano bonna be twogerako bannabitone. Gongodio yafa yali musajja w'amaanyi nnyo mu rugby. Kakati ono Owoli abadde musajja kapiteeni mulamba wa Sports Club Villa. Producer Badru bemu ku basajja bo abadde basobola okubanga ati bacoordinatinga naddala ebintu bya entertainment biki byonna n'okuproducinga shows ezo za entertainment. Omanya ati Badru waba waali ku Next Media buli kimu kiba kiri
mulaala. So kitalo nnyo ddala ddala abooluganda bako n'ab'emikwano olw'okufiibwa abantu bammwe. Sagala kiwanvuya nnyo kugenda mu fayiro zino lwaki oba oliawo tebigguka. Naddala bano abaana abafiira ku makubo babakubye zipevers babakubye ennyondo era tujja kudda nga blame tugiteeka ku gavumenti eno ne security. Tebeefiirayo. So nga ate buli kimu tukiteekamu amaanyi n'obulamu bwaffe bwonna. Okay, kitalo nnyo ekya Badru. Woba wadde okola entertainment nga obeera mu field nga tomanyi Badru, kitegeeza obadde tobeera mu field. Badru ye yasikira Kafuko okuva kubwa okuproducinga Anikat nga bakuziza Kafuko. Then Badru najja nga yewaakubirwa Kafuko ate nga yali in charge of Anikat nga awerekerwako Arthur. Kati abadde bakijja naye abadde abaana bano abatambulirako okukola ekituufu. Bonna bakola content creators manyi ze bayita reels. Wadde abantu babula ne bagamba video obutambula obulungi ne bukola obuti si nyanguza kukola. Kati Isaac abadde kafuluma okukola reels. Kati ye yakuguka mu reels era ye nga mu kuzikola tazirinaamu tabu wadde nti abadde azze nga akyali mupya. Kati nga Badru atambula ne bana abaana nti ono amuyambako okureportinga very fast, ono n'amuyambako okukola reels ze basuulayo very fast. Bagenda ku mukolo basindikira sneak videos naye nga ziri in form of reels. Unfortunately babadde bwe bavudde ku duty ndowooza ne babaako we beekoonako entebe. Be baweereza Badru yabadde in charge of a team eya Next Media yakoze ku Gundi ku Kikonde kye bakubiddeko chicken ye yabaddeko ng'aba bonna bana badde in charge bali wansi we ndowooza bali abalala ne bazzaayo zi camera kati ye emmotoka gye babaddemu yabadde ya Badru ne babaako gwe badroppinga awo obuzibu bwe bwaviiridde. Unfortunately bo abadde batudde mu maaso ne bakivaamu. Then ye Makona n'agenda mu intensive care naye wetwajidde wano tosobola namulaba tojja mulaba muleke tojja mulaba saga tumulweko nnyo oyo tumuleke naye Makona bangambye yavuddeyo mu intensive but ndabyeko ekiwandiiko kya Next Media nga kyegayirira public tuwe Makona privacy ne family ye baso asobole okujjanjaba obulungi tuleme kugattako bintu bingi. Damasika abadde akimyeyo. I don't know. Ayita Makona ayita Katikkiro kujja. Kati ate Makona ye mukulu wa Panda. Makona ye mukulu wa Panda. Wa Crystal Panda. Baakulira mu lujja lumu e Masaka. Makona baba wa Panda. Masaka kusaza. Ekyo si kikulu gwe kyoyagala kyonna okugattako ekyo kibagambye tulekere privacy omulwadde asobole owona. Kati byogattako byonna tebigatta okole ki naye nga wekito wekibadde so tumusabira awone bali tuli mu nnaku. So wetugeza okujjira wano nga ye Badru bambi bamuziise Nyanama. Yo babaziike no mu kibuga bamuziise eyo Nyanama kuba ye abadde musiraamu bali balina omuziikirawo. Yes, so bambi may their soul rest in eternal peace. Ne Makona asuuke asobole okudda. Makona is not the first mweno muguno gwennyini omwezi ena accident badde yakubira era yafuna head to head wakuba wali n'atafuna nnyo buzibu. Kati ate azzeemu eno wakuba nti yabadde atudde mabega Mukama n'amusaasira era okitegeera. So mbuki kati sigale babukedde siga bagamba eddoge libaddaawo soka tuleka abantu bakole ki famire zaabwe zisobole okukkakkana. Then ekyomusambi wa Villa I think wetwogerera kati ekya community policing kyavaawo ndowooza bateekeddwa okukizza. Community policing yayambangako even to identify abantu abapya abazze mu kitundu n'okumanya okola biki ovaawa oddawa kuba luli kyabeeranga kya community mwena nga kibavunaanyizibwako. Naye kakati abantu bajja mu bitundu ne bakola ebikolobero ne bavaamu nga tewali abategedde oli najja n'abeerawo nga tewali amumanyi n'amalawo ebbanga n'akola byakoze n'avaawo. So bw'otunuulira Gundi gye bagizeemu kapiteeni wa Villa
nti bwe bamu mu kitundu bwe mwabugidde mwabadde abeera mwakulidde kwe ku kyalo kwakulidde kitegeeza bintu bingi ebitambula mu kitundu nga n'abatuuze tebabimanyi okitegeera so according to kiwandiiko unless nga bakikoze bukozi anti kati omanyi media ye Uganda eri tuwe kubeerako staff ne freelance staff oli entitled okufuna byonna basobola okujjanjaba biki byonna freelance bakuwa first aid ebisigadde ekyo sikimanyi ekyo kisobola okuba ekiwante nkugambye let's hope ku kiwandiiko kye bawandiise bagambye bastaafu baabwe naye nze ngaali mu media n'engeri gye nyimanyi emu engeri gy'operatinga ne Isaac ne bamutaddeko nga staff ekiwandiiko nkirabye anti it's okay wama the jagos you cannot say freelance kiba kikuba nga media house naye tubasabire musabire muganda waffe awone Makona musajja oyo talina tabbu kyakozi okufa kuno okw'emirundi esatu okuliwo mu ggwanga lino buli omu alina bwakuvunaanyizibwako kakati olaba ekyaba Makona ti Makona okuvuga emmotoka n'agenda eyo emanyibwa nti accident era ejja nekola ki negwawo naddala obudde bw'ekiro abantu bavuga abamu babanywedde aba bakoze ki accident etegeerekeka naye oyinza givaako nga okubiriza abantu kubagamba nti banne muvuge bulungi otegeeze nti oluguudo tolukozesa wekka wadde ova kunywa ova mu legacy kucakala kola ki manya nti oluguudo tolukozesa wekka kituyamba okuba nga tukola ki nga twetangira obubenje. Ensonga endala ey'omusambi w'omupiira eyo nayo etegeerekeka. Omusambi w'omupiira wabanga yabuuse waggulu n'atomera omupiira lwaba nti kirwawo okulabika n'agenda okudda nga beetomedde omusiwa gwabise n'afa oyo naye oyinza obutakinenya nnyo. Kane wabaawo ensonga endala nze gye ntunuulira ey'omusajja gwe baakubye peva ewa esivira omusajja oyo bw'otunulira Sakozi abantu buli omu obwavu abulumwa bubwe. Sakozi waliyo omuntu nga yali asika capati ne bamugoba ku kkubo era emirimu gye baali bakola South Africa wagimanya nti oba South Africa gye tuwulira we wali abayaaye no sifa Sakozi kyekizibu kyo tutunuulira ekintu nti banja abeetabise era pevas ezo zikyasobola okujja olw'ebintu ebifaanana ng'ebyo ti otutte abantu obajje kuno bavudde South Africa tewamanya oba South Africa baali basalansabo oba baali mu saluni nga bakola oba baali babbi obatudde ekyankwanzi obawadde anti akipukeeyo gye wabawa ogibawadde kuki munywanyi tonsekerera oluzungu lwebo kakati ebyo byonna sigamba nti ab'e South Africa be babba naye ebyo byonna obitunula n'ogamba gwe wali obasunsula watikka bonna ne bajja wamanya nti bano abavudde eri wabateekateeka era wali obatendeka ki ebbanga lyewamala nga bagamba mugupande kuba bwoti omugere sindika baali babatendeka ki ekyo nsobola okyebuuza. Ekyokubiri Sakozi abantu bagenda ne bava wano ono yaliko eruzira yayambibwa nti mu kuva eruzira teyalwayo. Sakozi omwana bamusiba eruzira nga talina na musango n'avaayo nga talina waatandikira nga n'ennyumba mwasula talina abaana abo kimanya abamu batandikira ku kkubo tobangayo muntu gwe batutte ruzira nga bamutadde jjo ne bamuzza katukoze tute solution eriki ne bamuzza kakati solution gye tulina okukola namwe yabadde agamba kapteni wa Villa abeera atyanga ne society temumanyi namemu enaku zino aleka yakyukamukko naye ng'ebintu nga bw'obitunula gavumenti erina kuteekako amateeka amakakali ku muntu n'amanya nti etteeka lino bwenkuba omuntu peva ngenda ku kalabba. Gavumenti erina okumanya abantu b'ensiba bano bwe mmala obbasiba nga mbasibidde bwereere bwe bavaayo babeera bafuuka ki mu society okitegedde bafuuka ki mu society nti lwaki mbasibira obwereere sikubalemezaayo lwaki osiba abantu oyitewo obate nga tebalina musango tebalina batandikira
emmere tebayina bagenda kugenda ku street batandike okweya kubanga omuntu abeera mu kayumba nga baddemu bwomu n'asanga nga ne maama we n'omukyala we n'obuntu tebulimu ng'alina kudda ku street wasanga atambula n'amanya nti alinamu ku ssente alina kukola ki kukuba peeva eyo yonna tubitunuulire bireeta ki embeera eyo kuba South Africa bennyini bye baata omu bamukutabye emmotoka temwamulabye Nakirebe gye bamukwatidde nga bamukutabye asula makindi eno waggulu bamukutabye bamukutte abbye emmotoka asule waggulu Masajja bwe baakamala okuwa ssente South Africa Sakozi nze yinza obutabakala na mwami nabe bukyagambe kapiteeni wa Villa omulamba okubanga tamanyikiddwa ekyo kyewuunyisa naye ng'omanye ensobi kweva Sakozi ono obuzibu bwa gavumenti kubanga Pulezidenti Museveni ba 2011 yajjako enakiva Abetex nga amulese wasamba omupiira kati waliwo ttiimu ya poliisi Pulezidenti n'abuuza eyo poliisi ya ddala oba bakozesa linnya imagine nga Pulezidenti w'eggwanga y'abuuza nti eyo poliisi ya ddala esamba oba bakozesa linnya Sakozi otunulira gavumenti sente zeyiwa mu musimbi zeesaasaanya nolabanga ttiimu y'eggwanga ennamba okugisapootinga okubanga abaana abo babeera ne ku kyalo gyazo nabanga tamanyikiddwa kyewuunyisa kyokka ng'omupiira byemu ku byoyinza oga nti biyingiza ssente kubanga Sakozi omusambi w'omupiira omuyimbi omuzannyi wa firimu mu ggwanga mwe bali bantu babbeeyi TikTok n'abanga asinga omusambi ng'osanga TikTok ng'alina abakuumi osanga TikTok wano ng'akubira minisita essimu ng'omusambi w'omupiira tasobola naye nga TikTok omubuuza kyagasa ku ggwanga nga tekiriwo okuggyako okuwemula eggwanga omusambi w'omupiira baga nti kapiteeni mulamba yakubiddwa peeva kitegeeza waswa wabadde wabi nnyo ne watambula wabadde wabi wadda wangaalya naye nga kapiteeni w'omupiira naye nga fufa namba weeri wano twawulyako nti simanyi omukulu Anita yalina tikiti simanyi za VIP 19 nga bagenda bweru nga muntu agenda kuspendingako miliyoni 12 oba 15 naye nga kapiteeni nga wabadde wabi wagamba nti kapiteeni yadde atweningira eyo gyakola pavers nje sola genda okitegedde bulungi kakati Sakozi ebintu bingi byetuyinza okwogera oli nawagamba naye lwaki ovuma nnyo gavumenti ng'olina obulumi ku mutima Sakozi kyewuunyisa era abali ebweru balinza n'okugamba abo balimba kapiteeni mukitegeeza kapiteeni wa ttiimu nga gwetunuulidde nga Villa Jogo FC so nze nja kusaba gavumenti ali nekyemusa Sakozi kati olaba bagenda kwefuula bizi bakwate buli muntu ali eyo singa Sakozi tulina kamera ku nguudo kitegedde bulungi guno omwaka gwenyinyi kati akafiirwa bannabitu kati tebayingidde bana mu bintu by'ekisirusiru oli yali atambula mbuli assa akasawo omuvubuka n'afa omuvubuka omuto weyandibadde bazadde batandise okumwenyumirizaamu katuli omwana w'omukazi eyafudde kapiteeni nga ttiimu y'omupiira ebadde tunuulidde ye kati bagenda kweyiwa beeyiye ku lumbaawo batandike okwogera nga bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi era kino Sakozi tekyakola kyali twogerako ekyebikonde nti ebikonde essaawa kaliyoki w'ebikonde atunda okusinga ebikonde ebyaddala osanga wano omwana onakuba ebikonde nobamuyita waliwo ayimba n'okuyimba awo enyeyigezo kubanga muzannyi wa bikonde mulungi naye tebafuna mu muzannyo guno wano waliwo ttiimu yali egenda ebweru ne bajjako omwana onasako omulala nga bataddemu ssente so kati essaawa ya leero nze nja kusaasira famire ya muganda waffe kapiteeni wa Villa nti kitalo nnyo kuda okusaidi y'amakona accident teyeebereka bannange yeeba accident naye makona nze nja kumusaba muganda wange nja kusaba Mukama amusuuse ne bali omuvubuka badde asinga okuba omuntu mulamu omuvubuka bannange oyo abaye tayogera nnyo nga yasinga obuntu bulamu nnyo obusembayo naye Mukama Katonda atagera kibi bw'ati bwe yageze ffenna gye tugenda enjala okusooka bino nja kusaasira famire bakadde ba Badiru bamaama Mukama abagumye. Sakozi kitalo nnyo kyali waffe Badiru nti Badiru y'omu ku bantu badde osala ku Next Media nga muntu mulamu nnyo nnyo nnyo
naye omusanze mu field omu ku bantu betugaa nti bannamawulire ng'akolako TV ey'amaanyi naye nga muntu mulamu era muntu w'abantu. Teri muntu goyinza saanaga nti Badru alina ekintu kyali ankoze. Talina tabbo. Bambi n'akaana kayiza kadde kayingira mu field. Kabadde kayingira mu field era kadde kajja lumu na lumu. Naye bambi. Menta alabika bagobadde ba droppings simanyi. Naye tujja kukkiriza nti buli kimu Katonda yabaasazeewo, era tujja kusaba Katonda abalamuze ekisa ne muganda waffe Makona. Nsaba Katonda amusuuse bambi ebizibu bibadde bingi mugoberedde emyezi gino naye tusaba Katonda amuteeremu omukono addewa TV zonna zaatabuka jodda yonna wazibuzibu so kati muba producer anoonye mu producer atali mukwano gwe amanye kasosakozi kasosakozi ku bintu ku NBS balwadde ku NBS nabo kafuka mukama w'abantu yalinnya eddala kati sakozi nga tuze ku muganda waffe yafudde bakubye peva waggulu awo omuntu nokuba peva sakozi asobola okuba nga akumanyi nokumanya ntegeera naye oluusi n'ebyemiza byonna byajjulamu empalana oli agamba gobe otya kapitaani wa ttiimu oli anagamba kino na kino nagamba kino anekirala nti sakozi obuzibu bonna nga baganda bwe bagambye tugenda buuza ku gavumenti eremeddwa okutonderawo bannayuganda naddala bavubuka emirimu naye tebanyigiriza ku mirimu gye bakola ki gye balina nti sakozi saawa zino nga tonatereeza mirimu gy'abannayuganda gye bakola bavubuka kufuna mirimu lwaki ojjawo emidaala egiri emakindi egya capati nga tonatereeza mirimu bannayuganda bavubuka kumanya nti no bafunye emirimu bali bamativu lwaki ojjawo abatembeeya siganye nti abatembeeza mu kibuga kale tubaleke naye abatembeeza emakindi wano babatiza muno makindi lwaki obagobawo ontegeera nti sakozi olunaku lwajjo nalabye emmotoka za waneno eza KCC nga zitissa abavubuka amazima gennyini ng'omuvubuka abadde yakutte switi abeezaawo mbeera omulala akutte ziwayipa zino ez'emmotoka bali eno makindi si mu kibuga wakati naye bali eno makindi afune ekyokulya sakozi tonnaba kusobozesa muvubuka wa Uganda tonnamumatiza gwe okumuteerawo omulimu kugenda mubeezaawo gwe omutadde buti nti genda embwa zikulye golowooza abantu bagenda kuddawa sakozi oli kuba bodaboda bagana oyingira ekibuga bateereddwa abatuufu balina okugenda fe omuntu munnansi ali eno omuntu wa wansi gw'otera ku buzibu olwokuba gwe olina security yeetooloola ekikomera ekikyo ffe tetugiina sakozi abavubuka bangi benyinza okugamba nti bebagwa mu kibuga bonna tebalina mirimu abeera ewaka ng'omukazi amutunuulidde ayagala mmere omwana waali nerandi odi abanja abadde atambuza kapeti za mmotoka mu jaamu omugobye tomulaze watuufu alina kola ki kugenda abo bonna bagenda kusiga nga batukuba obutayimbwa anti abatalina kiddako nti mukulu bbalamu nennamere bino byonna byemukola musooke mutereeze abavubuka bakoze batya funa ekyokukola oba mutegese mutya Uganda okuba nti egenda funa emirimu abavubuka bano balemekerawo tayaya umeme twali tulina ogiyirira biliyoni meka kakati twafuna wano ekizibu twafuna kampuni ya umeme eyajja nekola emyaka egyawera bwe yali egenda negamba mbwe eyina ebyuma byayo byegenda okutuguza netubagamba ye ebyuma bya sente meka nebagamba obuwumbi 9 obuwumbi 9 twagenda okunoonyereza ku umeme eyo netubagamba transformers abo baba bazijje ne bagaa sisi transformer software gwe tutategeera kati software oyo ne bagamba sente ziyite abatuwuliriza n'abatulaba sente ne tuzeewola mu Stanbic okusasula umeme evire bannayuganda batambuze bulungi emirimu gyaki kyagenza okuzuula nga umeme yaweebwa miliyoni 405 biliyoni 405 ku 905 umeme yaweebwa biliyoni 405 ebitaano tebimanyiddwako mayitire so nga ate byavaayo ku Stanbic era gavumenti eraga nti ebanjibwa mmeka kati twebuuza esente Stanbic ebanja lwenda ezemanja gavumenti umeme ebanja mmeka umeme yo ebanja balance
umeme kandi twebuuza nti esente ziri ze batulaga nti zirina osasula umeme zaali za kicupuli kuba umeme eraga yali siivinga binamu ameka Stanbic yegamba yatuwa sente. ye Stanbic egamba zaavaayo zonna 25. Ekibuuzo baani abaali kakiiko ako era sente ezo wezaava mu Stanbic zaalagawa. Omanyi tubadde n'ebintu ebitiisa mu palamenti bibadde bibiri sakoozi mu kunoonyereza kuno okwa umeme nga tukutuuseemu tubaddeyo n'ekyegaali y'omukka twalina ebiyumba ebiri mu 5 ebiyumba 108 byabulira wano e Uganda, ebiyumba 205 byabulira Kenya, nga tuyina emitwe gino egitambuza egaali z'omukka ezaali 3 n'okusoba Emitwe. Era emitwe egyo nga Amini yagirekawo nagyo gyabula. Kati twebuuza olaba egaali y'omukka nene bweti ebula gye batatwalira mu nsawo ate sente ez'omu nsawo. Era egaali y'omukka ebintu ebyalidde bibalibiramu obumbi 2 nabo baabututte. Kakati UEDC kyalina otunyonnyola umeme sente zaayo ze baliyirira abaliyirira baazijjawa baaziteekawa kuba tezaatuuka. Kakati ate mu kuliyirira okwo umeme yeyinza okuba esigala ekyatukola ki kuba ye yalega nti eyagala Lwenda yegamba yafuna binamu mmeka ate Olwenda Stanbic egamba ffe twaluta era mwalutwala. Kati balance nabula kati kyekyo kiyimiridde mu parliament. Munnayuganda oba olina osasula. Munnayuganda oba olina osasula. Okusasula sakozi okwa Uganda tekukyaliko mbunno ki. Ffe tulina osasula buli wamu. Tetukyaliko mbuki. Abatwala batini abasasula tuli baki bangi. Sebo. Umeme nene UEDC nkola yanze sinagitegeera. Okusookera ddala baakola nsobi okukyusa okuva mu umeme okudda mu UEDCL. Teri munnayuganda yenyumiriza mu masannyalaze gano aga UEDCL kubanga tegabaako. Kuyaka gaggwako mangu nago gennyini tegasiibako. Ate n'embala gye babalayaka okitegeera. Bannayuganda bali mu kukaaba olw'amasannyalaze mu Uganda. Bino byonna twabisuubira, nze nabisuubira nti wano wagenda kubeerawo obufere bungi nnyo kubanga ekisookera ddala waliwo okupakunkana okuva mu umeme okudda mu UEDCL. Balinga abagamba nti in fact president yalinga ndowooza order ya president directive yali ndowooza oba abakooye oba balinamu obutakkaanya nga alinga basindika obusindisi mugende. So bannayuganda tebanna bakwenyumiriza mu masannyalaze. Bannayuganda buli munnayuganda gw'osanga n'ogenda wali ku situni n'ogamba kati kankole grab interview gwensanze mubuuza amasannyalaze gali gati wamwe mugayina era buli omajja gati tuli mu kibululu. Amasannyalaze gagenda, amasannyalaze mabi nnyo, buli kimu kati kyatabukira ddala mu ggwanga muno. So ezo zonna ssente obufere bungi nnyo obukolebwa n'ebimu bye tutamanyiiko na kumanya. Bino gyese bibeera bivuddeyo twebaze Katonda nti kati waliwo kaweyanesi akakoleddwako tutegedde naye munnayuganda ogenda in fact tugenda kusasula n'abaana baffe bagenda kusasula n'abazzukulu bagenda kusasula naye nga kyetusasulira tetukimanyi. Uganda buli kyowulira eri bataddemu obuwumbi 10 zakwewola. Twali wano ku Saturday wedde netwogera ku kusolooza oluguudo Lodi Toll ne byonna byagenze okuvaayo nti ate kampani gye bawa tenda ate se yali entuufu naye esolooza nga bweyagala bababuuza musoloozawo mmeka ate tetumanyi emyezi 2 egiyise kugamba byonna biri awo. Buli muntu afunye chance ey'okubba mu gavumenti ya President Museveni eno abba atabbisa bumalirivu. So kati kyekyo ekizibu kye tusanze mu ggwanga muno tuga amasannyalaze tugenda umeme tulina kugikubira ddala kuva mu administration tugende mu bakozi tugende mu distribution za buli kimu. Yes UEDCL ne balonda omukulembeze omupya byonna tebigasa ssaawa zino. Unfortunately bonna ndowooza abaali mu umeme abalina okuva eri okudda mu UEDCL bonna ba top managers they were suspended. Bye bimu ku bizibu byetufuna nti already baali bamanyi system wetambula, they were suspended ne baleeta abaani badde nga bajuniya baabwe naye nga bali bategeera system bona baba suspendings. Ekya suspending sa umeme
gundi nga bagamba tariffs zali ziri erinyisi za tariffs zali waggulu kati ate bo bakikola times 2 yakikola times 2 oteekako units 15 mu lunaku lumu n'ekitundu nga etandisa owoninga ate ku mmemme weesibwa ekyali at least ko so ebyo byonna baabikola first of all baabikola bo okuyingizaamu bwe banaasobola okuliira bayinza okuba mu bumeme waliwo abali babakugira okulya ennyo yes umeme yalina challenge zaayo but bo bennyini singa bali bamanyi nti umeme yali nfu bali tebagirina na tamu kuggwako kuba baagana ku renewinga bagana ku renewinga then ne bagana ogikola ki ogiddiza contract kati abaali asente akonna kaali kakodyo kuba kati ndowooza bo tebaamanya bo balowooza zino sente wetuzijjayo gavumenti ejazisasula on time kati ndowooza Stanbic egenda okulaba ng'obudde buggwayo netandika okubanja sente ate nga yirina kubanja zeyabawa kati ejja kuvaayo egambe nti ate zeeyongeddemu anti of course bweba banka yekuwadde loan ebeerako neki buliwo interest buliwo gira kubeerako interest ye biliyoni 9 kikyogisuubiramu sente interest ne baya sente mmeka tugenda kumaliza tuli mu trillion nga kibabanja government ku sente ezitaawera even na half yaki ku bantu abatono bati nga jjuka ne ba managers abandi badde bakugamba nti ekintu kyaliwo ekiti bonna baagobwa babateeka ku suspension ebintu bya umeme obirabye otya ntokozi nabandi kale tulina obuweereza abantu naye gavumenti eno yatuuka ekintu kyeyinza otukolera kiri eki kuvaako bobyo okuviira ddala ku pulezidenti palamenti nevaawo abasirikale nabo ne bagenda netuwandiika bapya buli kintu kyonna kyowulira nti kikwatagana ne gavumenti eno kubanga lwaki nkugamba nti oba okyalaba ezo ezawumeme ogenda wera nti eggaali y'omukka ebiyumba byabibye oba okyali ku bibumba by'eggaali y'omukka nti ate balamu emmwanyi waliwo ataazisasula oba okyali ku balamu nti ate kasasiro yayiika ekyuma tekibeerangawo kakati abo abantu abo ekintu kinakuba eki era buli munyaganda singa asobola okuviira ddala ne tuyingiza bantu bapya na zino ze babbye ne tuzibalekera ne ze babbye zonna ne tubagamba mwami David Omu obbye nnyo wummula kati baleese empya naye ezo netutandika sisitimu empya bwe tutaakola ekyo buli omu ataakola ekyo eggwanga lino terikyaddangulu kubanga ogenda ekintu tukirimu kubanga era tukirengera singa oli akugamba abama baboogera lwakuba singa bali mu kittavu anti sakozi kankuwulire gwe tobiraba muba mukyayogera nti ez'emmwanyi bazitutte oba okyali awo nti ate eddwaliro ly'erubowa lyayimirira oba okyali ku ddwaliro ly'erubowa nti ekisaawe kye bazimba ehoyima we muli zuula ezibbiddwa okwo kakati balina kugenda bugenzi bonna lumu kuviira ddala ku palamenti ba RDC baani nga temuvudde mu Uganda ne muddako ebbali ne tufuna ligimu ki empya omwana n'ayingira ng'avudde mu ssomero n'ayingira mu revenue n'atandika emisolo abantu n'asala emisolo n'amanya sente zino zigenda kugenda wano ow'amalwaliro n'akola nojja kuba okyali ku ono UDL wammwe UDCL okyamuliko takola bulungi bagaye nti ate ow'MTN atabuse ti ate ow'MTN akyali awo nti bakubye gundi peva kakati abo bonna beta ti ate gundi afiiridde mu kkomera sakozi amasanyaze speed gwaddukira nedda oyinza okuga nti bonna mu saponsa y'omu osaa ku GB 10 ku ssimu oba GB 20 mu nnaku ezi n'ogamba neiba yantapinzeemu aba UDC luli nabasanga bapaakinze bali mu kulya mbizzi eri egundi ng'ogenda ng'ezirobe zisibira kusa ziriwo nga mukaaga bweziti wabali bakatika amasanyaze gakumbizaawo wabali bali mu kulya nze nawe nabegamba yo daasi nampakanya sakozi palamenti eyo giraba ekisooka kya byonna yeetaaga omukulembeze twala tufuna omukulembeze agenda okujja ng'ono avuddeko nga palamenti yenetwala abakangaaga ng'ebyo sakozi mwe chansi gye mufuna nti mulabira ebintu ebijja mu mawulire sakozi nze natambula mu ebintu bya Jerusalem katambula kuna gavumenti ebintu byekoze sakozi abantu babbye ebintu
sente ya gavumenti ey'omuwa omusolo ng'omuntu omu alina square mile 8 ng'alundirako omumanyi square mile 8 naye yiika emu Sakozi erimu square mile emu eba eri mu yiika 6 nga mwameka naye omuntu omu akola ki kakati Sakozi obutakana mwami Mawa kyetaaga olunaku Mukama Katonda nga olaba nga bakyoyinza kati Sakozi ab'emboozi mu katibu gye bakulembera abalekedde ki ng'agenda kyano ngibalekedde nze ngenze bannamunigira kakyetaaga pulezidenti ng'anaavaako ne palamenti yonna oba FDC bonna kakati bano bonna balina namujinga wawulidde ano ulakwago sakola katobera nnyo ku internet omwana yeewanye ya budget na myalo 6,000 musava muwulidde oyo sibayi tulide tomuwulidde bamukulera okumukwata ya budget juni yamubuuza ye mwajjayo sente nga mmeka kandabe obumbi bulinganga 7 kisoboka ati Sakozi kankule kino abantu balina sente nga tazimanyi mu nnyumba zaabwe ati erira byogedde namala namukwano okumukwata kakati ulira kyayogedde ulira kyayogedde ekyasembyeyo kati emmotoka zisigula ku mmotoka Duncan yayimanyi emmotoka gye baatulidde emisene nga mmeka Duncan gye baatulidda yali mpya yali hajiketi eri mmeka webaje kumuguliza eri mu 10 kati waliwo abasobola okuba buloga avuma abantu emmotoka milioni 10 omwana malako n'agamba omanyi kati ssaawa nagenza okwekanga minisita Kasonze ndayimba w'emmanju we yagula we nagula kati Kasonze asobola okugula abantu b'emiliyoni 5 baatabuka kyebanengera okugamba ngu ekibyogera ku bajeti ye ne maali embumbi abakutte baade bavumi be ab'ekyama nga gwobalumbirako kati Sakozi eno gavumenti ogiraba woba onaagitereza olokana mwami Mawa in fact okutandikira ku chairman LC1 ne bannamyalo bonna n'oleeta bapya parliament ogiteekamu abakulembe ba MP obanga tulida badayingira mu nyumba ya Namalo hadde atuuka ewaka Sakozi nze bwe natambula mu ebyo mu operation West ebya genocide bye yatutumyemu ng'otuwa Sakozi ku district ne bagamba nga ku budget bakulaga nti ku district basindika milioni 3 bikola ekyuma otozo naga ffe twakikola ekyo kyaffe ngibisa tubyabuliraawo kumanyi twaliwa ne kunyumiza president yali muguleta yali eryantonde ng'asindise sente ebiliyoni 2 walabe tractor ya Balamu wagirabye Musakozi wakwandi tukyala bino byawano naye nga bwakedde ku makya nga president oba gino mwozi ngagala okujja mu buyinza ng'atuwadde obukuumi tunoonyereze ku bantu abo yatukwa amasasi Sakozi oyinza okwekaka neibawo abantu babbye eggwanga lino Sakozi lwakuba nti nababba eggwangira njawukiriza ogaane balibba n'abakulembeze nanti Sakozi ne banoonya abantu bawa ebintu bya NADS bayinza okukubula nti naye kye baakolanga ba David Komumbano baasanga Duncan emiti yaneyo ng'alina faamu ye ey'embuzi ne bamupangisako we basimba akapande akaliko ekigambo NADS ontegeera nga n'abakulu baba bagenda kujja okulambula bajjo ne bamukubidde essimu ne bamuwa kye bamuwadde ne bajja ne balambula ne bagenda kubanze waffe mu kifubi bannawe emanyi wa mirundi ng'ebiri nga bapangisa nga bupangisa kujja kulaga bakulu nti wano wetukolera ontegeera Sakozi nti kati natunuulidde tractor eya Balamu ng'erina weetudde eyamba bagagga bakukyala naye nga abantu amakubo gali mabi nnyo geetaaga yisamu buyisa bwekiri ontegeera kati Sakozi Uganda eno gye tulimu yeetaaga feke nyini abagirimu abagikulembera twetaaga nga Mukama Katonda byakola Sodoma ne Gomora ffenna twetaaga ntuzikira Uganda nedamu n'emera mpya nti Sakozi bookera ku makya ssaawa zino noga nti mwewula obuwumbi 905 nga bali batuusa 405 awo tokyaliwo okuteesa oba kunoonyereza
mubuuze bumeme mwafuna sente mmeka twafuna milioni 2,400 Bani walifuna tubuuze Stanbic Bank sente mwaziteeka ku kigundi kinti zagenda wano onono ebasayingira mwabasayingira mwasindika luddawa naye oli batuda mu kunoonyereza nga bamanya nti omukulu gundi yazitwala n'omukulu gundi yazitwala n'omukulu gundi yazitwala tetugenda kuddamu biwulira sawa zino baga balese ennyonyi si 10 ennyonyi zibadde 6 siba kiri 3 zaafa ziri Nigeria ntegeera ezo zonna sente za muwi wa musolo zaafa ezo zonna muwi wa musolo sente za muwi wa musolo ebyane bye train bibula ogwa Susan Magala gwawedde Namongo yalabiseko mu parliament yawulabiseko ng'ali ku Zoom twamulengeddeko oluvannyuma lw'entula 12 z'abadde atuuseemu mpozi badde babala 15 twali tubuzaayo 3 yalabiseko ng'ali ku Zoom naye teyayogedde kigambo kyonna naye yabadde ng'agiraba era tubala nti yalabisemu tuzzemu bbala bupya tuzzemu bbala bupya abantu abana abatuwuliriza omusango gwa Susan Magala omukyala eyatemwako kengalo nga bamuwambye gwateemuddwa mu kuteemulwa omukyala eyalina nnyini nju wamu n'omuvubuka omukyala eyalina nnyini nju wamu n'omuvubuka eyatwala omulambo ow'okugusuula abaali bakuumira ddala omuntu ono abamusiba akaveera ku mutwe abo babasalidde kalabba abalala abasigadde nibabasalira okusiba obulamu bwabwe bwonna okero bamuteekayo kalabba okero naye bamusalira akalabba ate mbukaali ka sipiidi naye bagwakkirawa nze naawe abanaatubuulira oba okero bamulabako eyo kakati bw'oba tunuulidde Sarkozy nalabye abantu bano nga bawoza nabatunuulidde bulungi ne mbeetegereza naye Sarkozy omuntu olumu bw'agenda mu kyadiisi ekyokuba nga munnaddiini nnyo mu ddiini zonna nga mulokole nnyo nga musiraamu nnyo nga mukatuliki nnyo asobola okukola ensobi nnyingi nga n'ensobi taziraba yatwalanga eddiini nalabye omukazi nga nnyonnyola n'agamba tetwali kubya ssente ffe nga ffe okufuna naye nga zigenda yamba mu busiraamu omukazi nno omuyivu kuba yaddayogera oluzungu oluganda n'oluwalabu naye Sarkozy mu bantu bano abavunaanibwa emisango gino mulingu erinnya eryogerwa Yakubu oliwuliramu kati Yakubu oyo yaliwaawo ekibuyaawo nga mubazzi nga ne ku ludda awo ekibuya abaawo ng'era basalirawo ku busaafi era bamukwata ku musango ogwo naye ngenda kubuli omuntu ng'atandise otabbuliika Yakubu teyali mutabbuliiki naye Yakubu oba yatabbuliika atya nze naawe twasanga Yakubu nga wonaasanga omuntu gw'omanyi omukole ki omubuuzeeko Yakubu ogamba otya munywanyi kuba twabanga naye ku ludda omanyi kigambo kye yatuddamu temuddangamu okunnemanyiza bakafiiri mmwe swaitaani mu bukambo butagambika nga Yakubu yatabbuliika akapale kakomene ekirevu kikomene ng'abaganda baali omusajja yabaaki era Yakubu wennamulabye mu musango guno saabadde surprised kubanga najjukiddemu era ne tujja ne twenyumiza bwe nga Yakubu yabaaki Dumba nangamba nange yantwala kibombyambwa Yakubu takyemanyiza bakafiiri okiwulira kati omuntu watabbuliika ennyo mbu sente obukadde buno obukadde biliyoni 7 ze baafuna bagamba nti bo bakutuula ne bateekateeka basobole okuyambako ku ADF kuba bo bakitwala mbu yali erwanira buki busiraamu mbu kati nga sente tebalina wakuzijja funding wabula ne baleeta pulaani era Yakubu mbu ye yatuukiriranga ab'enjawulo ne bafuna bayimaamu 2 ab'omuzikiti ogwa Usaafi bo bennyini badde bewaako obujulizi era kwe bali bayimaamu abo bebamu kwe basalidde amayisa ne bagattako n'abalala kati bwe bamalanga okusaala basigalanga mu muzikiti nga bateesezaaki embeera era okupulaaninga okutta Susan Magala
basooka ne bamanya eyali alinga kizibwe wa Susan Magala gwe bayitanga Pato. Era mu ssooka okkuba essimu jjukira ne Pato oyo yakwatibwako ko. Pato siwe South Africa. Yoyo. Mu kusooka okkuba essimu bagambanga nti nze Pato ojja tuwa ssente zaffe. Kati kiraka Pato balinawo omulimu wakati we ne tata waani wa Suzani. Kumbe bano bakozesa omukisa ogwo nga balina kigendera kyabwe ekirala. Era ndowooza Pato yagibako ku musango guno naye n'amala n'akola ki? Nadduka waliwo n'omulala omwe yagenda ababiri abataliiko. Naye neewuunyiza nnyo omuntu bw'abeera omanyi ngenda kubuulira enjiri eno buli omu alina engeri gy'agibuuliramu. Kati bw'oyitira ku wingi y'enjiri enkyamu abantu abo bwe bawulira. Omuntu n'ayimirira ng'omukyalo oyo wamulabye nti ffe twali ku Busiraamu nti omukutu omuntu temwejjusa nti Qur'ani egamba n'omutunuli n'ogani bannaye. Era nze kisinga okunnuma kamala kiweereza n'abantu abatukulembera. Bwe bapaledinga ng'abantu ng'abo waliwo eddembe litasaana kuweebwa. Abantu babavunaana gwa butemu beekwasa Qur'ani bagamba baali batta lwa Busiraamu boogera bennyini mu kkooti. Mubakkiriza okuteekako enkofiira zaffe oba zammwe abakulembeze. Okitegera kye gamba? Mubakkiriza okujjira mu makanzu gammwe mu byambalo byammwe banekedde. Bavunaanibwa butemu kutta bantu. Ekifaananyi bakisiiga ddiini nnamba n'abantu mmwe. Era senga wabeerawo n'etteeka ega nti abantu abakwatibwa ku misango nga bwe giti baleme kwerimbika mbuno. N'awoza mu Busiraamu ne Qur'ani gy'ajuliza ne ssente baali battira Allah. Era kutumbula kikola kya ADF Obusiraamu bututumuke. Kati njagala owulira ebintu ebitakwatagana ng'ebyo. Kati akalaba kaddi. Emisango gino olumu gikusobera. Twali wano ne tugamba nti oyo bamumaze abaana kabasse bana ne bamusindika kalabba ndowooza enkya agenda kutemulwa enkya agenda salwako mutwe okero onyumu. Nene okususa olunaku olwaleero teri amanyi oba yafuluma eggwanga oba ali ku kipaka Seruwero oba ali mu kkomera oba aliwa tetumanyi kubanga ng'omusango we baali baguwoza wali mu lujjudde tegwatana wadde omwezi nga bamusalidde buli kimu kiwedde. So ku bino ebya Susan Magala kyannaku nnyo nti Susan yafa omwaka gwali gwa 2018. Wakati Susan okufa yafiira mu bulumi kubanga yafa takyawera. Engalo bazitemyeko bamusibisa akaveera aziyidde. Naye natunuulidde omukazi Hajala nga nnyonnyola ng'ate muna isitole ze tezigatta bulungi ng'alinga gwe baatuuzizza awantu ne basooka ne bamukookinga kikyagenda okwogera kubanga one interrogator ndoza babayita yabadde amubuuza ebibuuzo eby'okumukumu kubanga wano mukutta Susan waliwo okuwanyisiganya ssente kubanga baali basaba emitwalo gya $20 no baali basaba yes ne babawako emitwalo 2 mitwalo 2 ago woba ozizizza mu ssente zino ezaffe baali basaba na miliyoni ya $. Ne babawako emitwalo 2 wozizza mu Uganda ndoza wo obukadde nga 8 lusanvu awo kubanga $214 ndoza alinga ku 36 218. So wozibalabalamu kati ssente ezo okusiza kuba bonna nga bwe babaddeyo mu kooti babadde bababuuza ssente mwazi ani yakima ekisawo kya ssente ani yakireeta yakiteekawa. Omusajja n'annyonnyo n'agamba nti ssente zajjira mu bbaaga zino cross baaga era nenzireeta nenziteekaawo mu ddiiro ffena ne tuzirabako nti zizze ne tugabana kubanga lwaki baagabana nti balina n'ebintu bye baagula poliisi bye yalagidde biteekebwe ku auction bitundibwe ssente ziddeyo wa taata wa Susan Magala. Naye okusinziira ku muwala ono Hajara agamba byonna tebyalimu ssente mbubo batta lwa Busiraamu ne bamubuuza tuweeyo haya emu mu Qur'ani ennyonnyola nti omuntu mu Busiraamu okutta kiri halaali ng'agamba babimanyi naye ffe twatta lwa Busiraamu. Nendaba ngamba bo balina bye bamutuuza ne bamukookinga nga waliyo abantu abali mu nsonga zino nga tebayegadde ddala kwatuukirira kuba omwana yabadde fulanka nnyo ffe twetta lwa Busiraamu era tetwejjusa. Era kati wano namukwata ne muvuga mu motoka yange ne musoka ne muwumuza wano akalabba ka Uganda Sakozi okitegeera n'atera munaka
akalaba ka Uganda akeera ojja kulaba nga era waliwo ebitagatta kubanga bye bakusalira nga bye bakusalidde olina ennaku 3 okujulira kati abamu bajulira balina ebintu bingi balina okutereeza waliwo akakiiko aka pulezidenti ako akasalawo bakayita prerogative of mercy kabeerako ndowooza abantu ba 8 oba 10 ye final gun decision esalwawo ng'omuntu agenda okugenda kalaba naye byonna byonna tetubigoberera ebiseera ebisinga so kibi nnyo nti enjiri eno ate esigibwa mu basiraamu nti era abasiraamu kati batujju nze ngamba abantu bano baba nga babadde luzira babadde babakwata lwaki tebagira mu yunifoomu z'ekkomera nogenda okulaba ng'oli azijjidde mu shaliya asibye ataddeko ne lipstick anyumye bulungi nnyo alinga machete eyazze ng'asaza akaviiri bali bonna bazze mu makanzu majolo beno gonna ganyirira okufa meeru magolole okuteeka ekifaananyi nti abasiraamu batujju bana obusiraamu si butujju bantu bangi nnyo eyo nga bazalibwa mu madiini malala nga bagaana okukyuka okudda mu busiraamu kati bino webijja bana bateekawo ekifaananyi kibi sijjagenda mu basiraamu abasiraamu batujju naddala oli n'ayimira ku kamera n'agamba kitabo ekyaffe ekitukuvu ekya Kuruhaani kitulagira okutta nomugamba nti ye bannaayi Farouk nalabi nze omukyala gwe nasinze okutya the boldness gyeyadde akozesa nga addamu answers the boldness gyeyadde akozesa nga alaga nti Qur'an mulimu haye mukkiriza ebagamba nti nno mutte the boldness gyeyabadde akozesa nga oli amubuuza gitubule n'agamba babimanyi maze bigamba tobiwulidde so the boldness omukazi gyeyabadde akozesa okusoka naneno nanjagala nanengamba oba aliko ekikyamu ku mutwe oba yeekyawa oba addamu munanku already mwansalidde dda ne bwe nakola kimugenda kunzita but still era obeeramu kalika ate bagambye ebintu bagenda bitunda bazigulamu ebintu bibagenda okugira naye yagambye mbuno ebiseera ate the bonus gyadde akozesa alaga is not the first gig gye bakoze ey'okutta abantu takiinaamu nakusika kuba yagambye ffe ebiseera ebisinga eyo tuba tuwamba zibeera gundi 2 tuyinza tuwamba for ransom gye tukusaba ssente oba wekiba kiganye ffe tugenda mu Qur'an ne tutunulamu nga tulina okutta so the boldness omukazi gye yabadde akozesa yabadde eriko azifu eriko ne power bank nga ebintu byayogera tatya ababimubuuza balaga temuna kye muŋŋamba teyeefiirayo ng'ate alaga kyakola mu malirivu ng'alinga ali trained for this nti bano abantu batubeeramu osobola okubeera n'omuntu ng'olaba omukazi ali soft naye ng'omutima guli stoned nti be bantu betubeera nabo bootambula nabo nomulaba nga yeebisaayi n'eddiini nyingi n'ogamba bannanga omukyala naye nga ebintu byakola behind okitaba nze oba munadde ofundako ku basajja engeri gye baadde baddamu naye omukazi yabadde nga alaga nti nno ye liida w'abano nti buli kimu kyakola li train for this ng'ate alinga n'alaga nti ne waliwo abali waggulu abamanyi nti mu nsi mu Uganda muno mwebali gino emirimu bagikolera ddala cause engeri gye yabadde addamu engeri gye yabadde atwalamu abamubuuza ebibuuzo engeri gye yabadde addamu ebibuuzo engeri gye yabadde akakasamu nti we've been doing this time to time ffe batupangisa okukola bino so there is a lot behind omukazi ono nga ndabira ddala akalabbo bakalinga akatamala kakati Anita yalabiseeko ku Zoom naye sakozi nga bwe nagamba nti gavumenti eno yeetaaga neevaawo Anita bamulonda ng'omubaka wa paalamenti ne bamuteeka mu house arrest naye okimanyi nti Anita Amongo yazze mu paalamenti nga bamaze okubala nti ebbanga lye ligenda kuggwako ng'amaze obbala entuula bakibaddemu bonna kubanga yajjidde ku Zoom bitegeeza bali be bamuwadde amasannyalaze ne bamuteekawo TV alabike bakibaze bonna n'atuulaawo entuula nga zigenda okuggwako kati ne baddamu n'amala entuula ndala 6 nga tayogedde wadde akagamba era omusaala agenda kukola ki naye ng'afuna omusaala wamuwadde n'emmotoka wamuwadde na buli kimu ng'omubaka wa paalamenti bamuwadde ng'omubaka wa paalamenti kati omubaka wa paalamenti ate gwe wasibira mu nju atakola na mirimu gya paalamenti vakulozeisi bamuwadde ssente omusaala bagenda muwa bamuwadde n'emmotoka naye ng'ate takola mirimu gyaki gya paalamenti bamusibira waka
tasobola kugenda kulambula, Kati oba tasobola kugenda tusasula kukola ki, ezo sente z'omuwa omusolo Ezifunguka. wezifiira sente ne bakulaga nti wano ki Mukama Katonda. omuwadde emmotoka ya milioni 3 mwaga Mwataano. ogenda muwa omusaala gwe bunaku ne mu paalamenti agenda kubanga tajja gwe omuleeta lw'oyagala ku zuumu Solo olutula yafunye era n'abantu bakiikirira tabeerayo tabakiikirira tabeerayo n'asasulwa. nga mwe mugamba ti Museveni agende n'abalala abalala basigalewo bonna balina kugenda lumu ali ku aresti asasula sente z'amafuta bamuwadde ez'emmotoka bamuwa naye gyakiikirira tabeerayo yeyo gavumenti mwetukola ki mwe tuli kati bwe tugenda mu kyabagundi bano abasiraamu nze sigenda kugamba nti oba babadde bazitwalira abasiraamu oba baali bazikola ki n'ekibonerezo kye baba bawadde kyekyo kyennyini ekibagwana abantu abakeera enkya ne bagenda ne batemula abantu beetaaga okuwa ekibonerezo nga tikyetaaga nakuwatwala wadde omwaka ebiri ng'oli ku limandi obeerabize okola ekyokole nga bwe muyiyayiya kati sakozi muganda wange kirisula kyabadde agamba abasibe okujjira mu yunifoomu yeeruza tekisoboka naye bakwata bukwasi ng'ofuluma prison ng'olina akawuzi kaabwe ako tekisoboka kuba engoye zaabwe bw'obeera mu kkomera ekikuweesa yunifoomu era kiva yunifoomu waliwo eyambala abaali mandi ne bakonvikiti kakati kyekikulaga nti oli musibe eyo yunifoomu muntu wajja waaba afuluma aba alina essumiro asobola okudda ewaka kibola oteekeddwa okwambala engoye zino ojja nga oli simaati kati ekyakalabba akalabba wano okkirizibwa abasobola okukola apiru nga butasuka naku 30 ate akalabba konna pulezidenti Museveni ateekeddwa okukasayiningako nti oyo agende n'essaawa ya leero wano tulina life in prison tasobola kusayininga wabandike muntu kalabba wooli wendi wano tulina life in prison ne balwawo kasayininga andi gambe wooli wendi tetulina kalabba tulina life in prison okero oyo gyebali sakozi ebintu bino ebijja bibaawo mu mbeera weeti mulimu n'abantu nga baba tebeetaaga kukozesa mu kooti zino ezaffe ezawano nga wogamba omuntu bamutwale bamusibire bweru ate nga jakwa bulungi kyetaaga omuntu nga ekkomero baliri mu nnyanja obanga ekkomero baliri mu nsozi kugamba nga teetaaga na kubeera mu bantu okusakusaogayadde akubanza netunulira omukazi oyo amaanyi ne ganzigwa ekisinga okuleeta obuzibu kwe kubanga oli yakulaga atambulira ku ddiini ng'akola nti eddiini egamba nti namubuuza waituweeyo ayemu eyogera awo nti omuntu ate muntu gundi nga tekiriiyo naye nja kusaba omuntu ekisooka kya byonna omuntu akola ekintu yenna akikola nga ye teweerimbika mu ddiini ekintu oba oli mubbi nga ggwe omuntu so siga nti obusiraamu bwe bubbi wakatukibabbi wabalokole okikola nga ggwe muntu naye nga ki ekyakalabba agamba nti alinda kalabba tuwulira ddala sakozi amongo okulabikako kiba kitegeeza nti gavumenti ekyamwaga kuba sibadde singa abadde musibe nga tugamba nti musibe yandibadde tajja naye kati bagamba omukyala alina okubeerawo n'atuukiriza paliamenti byekola ki naye nga saawa zino tatuukiriza amakulu ga mbaka paliamenti galina kubaako lwakuba nti ate ne gavumenti yawo nekizibu kyalina nti esobola okusiba mawa naye nga tukyanoonyereza mawa n'amala emyaka 2, 3, 4 naye nga tafunanga bujulizi bumulumiriza emyaka eyo gyonna olugimala mu kukomera nga ye bakanyabukanya nti ffe tukyanoonyereza okitegera naye ate nze manyi nti amateeka amatuufu olina kunoonyereza n'olyoka okwata omuntu siba kiba kirina okuba olina sooka kunoonyereza obutamalira muntu budde olina sooka noonyereza bw'omala onoonyereza n'okwata omuntu oyo n'omutwala n'omugamba nti oluvannyuma lw'okuba nga tukunoonyerezaako emisango gyo giyimidde bwe giti bwewagizza naye ate osooka okukwata omuntu n'omusiba ate n'odda mu kunoonyereza kati oluvannyuma bw'omusuula nga talina musango ng'omugamba nti tusanze tolina musango genda ng'emyaka 5 ng'abaana bo bali waka batudde tebasoma ne mukazi wo bamuwasa dda mpozi mugenda kumpa gwempasa omulala kati ekyokubisa kozi ekirala bino byonna nze ekyasinza okunnuma ebano okujja omusango nga baguwetera mu ddiini manyisa kozi omuntu alina ekintu kyaba asiiga ontegeera ng'oleeta olya kyosiiga ng'okisiigira mu ddiini y'abanno era bagambe nti abasiraamu be batta okitegeera mukole ebintu byammwe nga mmwe ebyemuga nti mwali temunoonya ssente mwali munoonya ssente
ate mwagamba mwali zaali za ADF ate nga ate mwazigulamu ebintu byammwe zebasooka obbawa ate baga nti simanyi balaba ADF yali yeyambako obusiraamu ate babawako olusanvu ne basooka ne beddaabiriza ontegeera mba tetuli ku ssente ontegeera kati kyogamba abantu balina engeri gye bayogera ebintu byabwe nga bulya tebitegeerekeka naye nze nsaba President Museveni kale ebintu bingi bimulemye okukola atuyambye ebintu bibiri atulage kwokero nga bamusakalabba ne bano ebyo bibiri abatukolera bino ebirala biyamba bannayuganda bimulemye okukola ki naye atukolerayo ebintu bibiri nze nakyokubiri kyensaba bano bennyini nabo sakozi nze nsaba nti nga bwolaba e Rwanda nti omuntu bwoleka essimu yawo bagikuddiza ekyavaako e Rwanda okuleka essimu ne bagikuddiza buli bwe balabanga omubbi libasasi otegeera bwe bakwata omubbi nti wabbye kamera ya muzeeyi ne bwe baya mitwalo 10 sasi obubbi ne bukuva e Rwanda teri bubbi kitegeera kali newana eno okutuyambako abantu balekerawo otemula byanabe ebyekisiru ebyo buli atemula munne sasi nga bamuleeta wali eri ekololo embekubeera nga President Museveni kwegazanyizaamu bamuleeta wali ekololo bamukuba amasasi